kijja kitya nti abalala onewe Kyagulanyi onewe Besigye n'abalala bagenda ebweru ne boogera ne basiiga gavumenti eno enziro z'obumanyi zonna ne bakomawo oluusi ne bafuna n'ebimuli ku kisaawe okinnyonnyola otya gwavumye obukulembeze n'osiiga eggwanga enziro n'oyonoona eggwanga lyo naye n'okomawo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe waazi buli omu akulaba n'ebimuli ne bakuwa okinnyonnyola otya na bano abagaa nti embeera mbi nnyo kyetuvudde tudduka. In fact omukulu omu yagamba nti okubeera mu Uganda either oli mu kkomera oba oli mu ntaana naye ate n'akonga amaze kyogera ono bwe Kyagulanyi wali atambula gye Namugongo yabadde mu mizira kati mulowooza bwe mubuulira Basiru gwe wennyini ogaye eri okubeerayo olina kubeera mu ntaana oba mu kkomera naye gwe okomyewo era okyatambula n'eddembe lyo which is their entitlement. Kijja kitya nti gwe bakuleka baleme tugumaaza ogenze kunoonya kalulu naye gwe notandika kugamba abantu muyina ebbeetu okusiguukulula gavumenti eno tubagee nti mumpa akalulu tuggyeko gavumenti mulina ebbeetu okukola kuno kye mukola okusiguukula gavumenti ebansiru okukoleka n'ogenda mu maaso ne message eyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Olunaku olwaleero ntambudde nzize ndi mbuya ku kitebe ky'eggye ekikulu nzize okubanga mpayaamu ne Brigadier-General Felix Kulayigye. Nga Brigadier-General Felix Kulayigye ye mwogezi wa Ministry y'ebyokwerinda. So nzize tuwayemu naye ku nsonga ez'enjawulo. Tukimanyi bulungi nti buli ennaku z'omwezi nga 9 tubeera n'olunaku olujjaguzibwa oba olujjukizibwa oba lwe twefumintiriza. Ojja kubuuza lunaku kyolwo lwe lunaku lw'abazira. Ennaku zino waliwo issue y'emmundu. Abantu baffe bangi tubalabye omwomu bagenda bakubibwa amasasi then twagala tuwayeemu era tulabe emmundu zino eziri mu bantu zivaawa si gwe mulundi ogusoose okuwayaamu ku nsonga eyo naye era kikyagenda mu maaso ekitegeeza nti tukyalina okwejjukiza n'okwongera okumanya ki ekirina okuba nga kikolebwa okusobola okulaba nga twewala ensobi ezo. Weewaawo Brigadier waali kamusabe ababuuzeeko ebiseera ebisinga ngenda ne ngamba nti bwe mba mu ofiisi y'omukulu mpulira obuzibu okuba nga nze nnyaniriza ate nga nze nkyadde naye kansabe Brigadier-General abambulizeeko nate tulyoke tweyongereyo. Brigadier wanjisebo nsanyusa okulaba nange bwe ntyo. Weewaawo weerabidde gwe webazanga okugabula mu maka g'abandi twakirabako Olinyi Jackson abatulaba mu namba lamusizza Mukama abakuumye yeebale abafiiriddwako abaabwe Mukama abagumye twava mu nfuufu era mu nfuufu mwe tulidda ekikulu ofudde otya era nja kyogera mu maaso enfa kikulu okufa bufena tujja kufa naye ofudde otya. Weewaawo tweyanzege General njagala tugende butereevu tukimanyi buli ennaku z'omwezi nga 9 wabaawo okujjukira abo abaalwana okusobola okulaba nga baleeta eddembe mu ggwanga Uganda. Naye era bangi b'owulira nga batankana baga nti ezo ennaku zibeerawo gavumenti eyo bw'evaako
nga nazo ziggwawo ng'abalala ng'endala zijja okutwaliza wamu. Njagala kutandikira ku kibuuzo nti olunaku luno lukyagwanidde okubanga lujaguzibwa mu ggwanga lyattu Uganda? Neyanze ekibuuzo ekyo ye lugwanidde okujaguza. Mwenda lutegeeza ki? June. Kuba sikumala gakwata lunaku. Wow. Nga mwenda June 81 abasirikale ba UNLA bakuŋŋanya abantu ekikandwa mwakisobola nga babuuza abayeekera bwe bali, babakuŋŋanyiza mu luggya lwa Didian Lutamaguzi. Tayina buzaale ne Honorable Lutamaguzi. Lutamaguzi ono omubaka wa parliament. Ono omubaka wa parliament. Tebalina buzaale. Ne batulugunya nga babuuza abayeekera bwe bali. Didian yeye amanyi bwe bali ne yasirika. Ne bamusalaasala obufi nga bw'onoosala obufi bw'enkoko. Naye yalemera ku kyama. Olw'obuvumu bwe yalaga ne banne, olunaku lwe baamusanjaga mwenda June lwasalibwawo parliament. First of all, High Command ekiteesaako amekanso obukulembeze bwa parliament kye kyalina arasindowooza ne basalawo nti olunaku nga mwenda luweebweyo okujaguza obuzira obwalaga abazira abo. Naye tetwakoma kwabo. Buli eyawaayo obulamu bwe ku lw'obulungi bwa bannayuganda, mulamu si mulamu, tuyina omuwa ekitiibwa, tuyina okumujaguza. So ne lulondebwa okubeera olunaku olw'eggwanga era olutali wakukola. Kati abatankana nze seewuunya. Buli kintu tukiteekamu ebyobufuzi eby'ebibiina. Nze siwagira gavumenti lwaki ekyo sikikola, sikiwagira. Nambeebo. Namba 2, mwoyo gwa ggwanga. Omanyi abantu balowooza nti mwoyo gwa ggwanga nga bw'okyogera bwe kiri ekyangu n'akatono. Mwoyo gwa ggwanga kitegeeza nti gwe oli mwetegefu okuleka kyonna kyonna ky'oyagala okole ekyo ekiyamba abalala. Nkiraba. Ye mwoyo gwa ggwanga. For the common good ye mwoyo gwa ggwanga. Kati bagenda baga nti gundi nti omusuubuzi mututumufu nti aweebwa omudaali muzira. Yes, asaanidde omudaali olw'ekyo kyatuuseeko. Naye obuzira kirala. Obuzira kirala. Bwe tujjaganya abajulizi nga kino kitwakavaamu kituufu. Bakkiriza ne babookya olw'ekyo kye bakkiririzaamu. What you believe in. Oyo eyakkiririza mu kununula eggwanga n'aga nti abasajja bano kye balwanirira kituufu, tukiwagire n'amira kye bayite n'abifuuko emmizi baleme bazuula we bali. Obuzira bwe tuyinza kubugeraageranya nayazuula ddagala. Yes, yakola kintu kyamagero kituufu, naye kyamuggyako ki? Yafiirwa ki mu kuzuula kino? Tewali. So oyo yes tumuwa he's a national figure, muntu wa ggwanga. Eggwanga lisaanidde limumanye era limuwa ekitiibwa. Naye omuzira y'ono eyeewaddeyo nga tasuubira kufuna magoba ga buliwo. There is no immediate gain, personal gain. Ntengenda kufunamu. In fact akingiramu ng'amanyi okuwona n'obutawona. Nsaba twawula ebintu ebyo bibiri. So gwe ne bwe tukiriziganya ne gavumenti eri mu buyinza, naye bano kye baakola gwe wandikikoze, nze Kulayigye nandikikoze. Olaba
ensiri ekuluma nowetakula bwonna nogwa naye bakusaza ekiso ekisooka ekyokubiri ekyokusatu notayogera teryakwenkana buzira. Njagadde ntangaze ku kintu ky'obuzira ne lwaki olunaku luno tulina olujaguza. Now waliwo gati ati nti nabo n'abo abaafa kusaidia gavumenti kyetu mwali mulwana nayo nabo bazira. Yes, balwana ku order tebeewaayo. Baali bayingira dda baali maje mwebali service kati ne babagamba mulina okukola ki kati nganze w'amagye bwenfa mu lutalo kyabuzira ku saidi yange kubanga nfudde mu kitiibwa nfiridde mu kitiibwa sole tekyenkanankana nakulwala n'enfa. kituufu okiraba wano obuzira bwendaze mu kufiirira eggwanga tebwenkanika. Yesi nabali bali bafiirira eggwanga naye bali bakkiriza mu lutalo balwana oba lwakuba baali ku kiragiro. naye kuno kwali kwewaayo saidi eno kubanga kyogenda okulwanira okikkiririzaamu nkiraba wakitegeera n'okinyikira nekinyikira mu ggwe ate nekikusika okikolerere. Mu lufutufutu ekyanguwa you understood the cause, you got convinced and you got convicted. Now when you are convicted, that's a stage of no reverse. Tosobola kudda mabega. Kituufu. So okusinziira ku ekyo olunaku lugwanye lujaguzibwe. Yes sir. Kyala kudda ku abamu ku abo abalowooza nti osanga ekyalwanirirwa nti cause yaliwo nti naye abamu bwe bagamba nti cause yaviibwako. Era abamu bagamba nti entonyeze baziraba nti ezimu ku ezo ezabatwala mu nsiko okulwanirira ebyo. Omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti biki ebyo by'oyinza okwogerako bye tujjukira ku lunaku luno ebyatuusa bannayuganda okugamba nti katugende mu nsiko tulwanirire ekintu kino. Amanyi bw'oba oyimiridde ku lusozi lw'enzooli ojagamba ensozi zonna zinyogoga. Bw'oba oyimiridde ku lusozi muroto ojagamba ensozi zonna zookya. Kisinziira wa oyimiridde. Ebyatulwanya byali ki? Tutandike n'ekiriwo kati okujja mu barakisi y'amagye otandika obuuza ejjeno ebibuuzo by'omubuuza nga tutudde tuli wano namba eki kyakujjaganya ekyo bwati kyaliwo. Bw'otwogera ku nkyukakyuka omuggundu fundamental change ekisookerwako kwe kutonda ejje ly'abantu nti oyo okukwata bukwasi simu n'oweereza message era gino n'agiddamu nti jangu nojja netabaaka kukubuuza nti wewe unakwenda wapi kubanga yali enjogera toni yali eyo. Kati omuntu atakirabako alowooza kino kyangu ni abaabirabako bajja kubuulira. Oba mwami Drake Sekeba akyali mulamu? Mwali mulamu. Nze nandyagadde nnyo mwami Drake Sekeba mu mukyazi. Ayogere ku experience ya bannamawulire ku gavumenti n'essatu kubanga zonna yakola. Ya Idi Amin, eyobote tu ne kweno. Yakolanga munnamawulire. Namukolako ko interview. Ababuli experience. Yampa n'ekitabo alina n'ekitabo ky'awandiika. Nani nkirina? Owulidde sebo? Nikikulaga artist akuwa ekifaananyi embeera oba working environment eri yejja kuddamu bano abagamba nti space y'abannamawulire egenza efunzibwa. Ojja kunzikiza mwami Kisubi nkozesa omukisa guno okukyogera ku space eyo. Omanyi ebbeetu
no eddembe first of all eddembe ly'obuntu kitegeeza beetu kukola kyonna ekyo kyoyagala oliwa ddembe kukola kyoyagala kasita kiba nga tekikosa munno malala nga kiri mu mateeka naye for example geza bwewandiika ekintu nga kisamaza eggwanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukomako sigambye kuziyiza kukomako kituufu namba 2 mu gavumenti oba mu bitongole bikuumaddembe mubaamu abakola ensobi ye mwebali nimbasosodoti gye bali abava ku mulamwa ne bapastors mwebali abakola bitesobola kukolebwa kubanga ekiyitibwa omuntu omulya mmere sitaani abeera kumpi naye kubanga agegenya Katonda naye gavumenti ekikolako ki nti Kulayigye nsobola okukuba oluyi wano nenyinaayina era bwondoopa nja kuvunaanibwa kituufu so eyo njawulo nayo yajja space fembi twandibadde tugikuuma butiribiri tutya waliwo ebbeetu n'obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa bwange ku mulimu obuvunaanyizibwa bwange ng'omutuuze bwe mba byombi mbigoberedde sisanga buzibu ku mulimu kituufu ne munnamawulire ntera okubuuza obadde awadde okwegugunga okubiddwa ani obadde ludda ki obadde ludda ki mukwegugunga okwo obadde ludda ki afe abamawulire mu kwegugunga batugamba tulina okubeera saidi ya security naye ate tutambula nammwe kakati obuli saidi ya security kuba ndi mu covering bigenda mu maaso security yeekubye ekuba ng'oli nabo onfuna bulungi nkufuna so space yaffe eyaleetebwa gavumenti eno gye twayira omusaayi mu Bunnayuganda yeetaaye tugikuumise obuvunaanyizibwa naye waliwo enkola gye tusobola okulaba ffe nga omuntu agenze okubeera mu beegugunzi anoonya nsobi ya kitongole kya gavumenti no problem kuba tulina okubeera abeerufu tulina okubalansinga tulina okubeera abeerufu first of all ffe tulina okubeera abeerufu mu nkola yaffe so bwe tuba tukoze ensobi tunenyezebwe naye ate sayidi eri nga tulina kyotulaze kye baakoze ono omwana n'alaga ekifaananyi nga ngaludde oluyikuba naye talaze kyandeetedde kukuba kituufu oba jjinja oba wankubye ejjinja oba wakoze otya oba wansise bitogi tebakolaze balaga alaze kyange obwo si bwenkanya si bwerufu si mulimu wabula ozze kukola bya bufuzi now namba 3 ebyenfuna abaffe fe abaasanga nga ebyenfuna by'eggwanga tebiri na fulaati biri wansi w'ettaka below the poverty line bagamba era mmwe mwabituusaayo mwagenda mu nsiko ne musanyalaza ebyenfuna era abamu bwe bate tulwanidde emyaka 2 nga tulwana n'obuyeekera ate ffe obuwaffe bwe tulwanye nabo bwebadde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo luli twali luweero naye oluvannyuma 86 tubadde olutalo mu Mambuka olutalo mu Buganda olutalo mu Lwenzori teekako abakalamojja kwegamba nga ng'oggyeko Kampala ne Buganda ne Western ey'emmanga sosi kwane Lwenzori eri Western tubadde mu ntalo n'ebyenfuna byasigala bikula tekitegeeza nti tetwatataganyizibwa wabula kikulaga obukulembeze obumanyi okubalansinga
yes wanonwana naye ate n'abantu balina okufuna eddagala abaana balina okusoma so eyo teyandibadde excuse tunuulire enguudo wano mwogera ku nguudo ebinnya eby'omu Kampala mwerabidde mangu bannayuganda okuva conference center okuyingira parliament president bayitanga buli lunaku byali mpopogoma yes eyo gate eyo kati gye bayitamu kugenda wa prime minister ne prince office akaguudo ako byali binnya zali mpopogoma yes mwerabidde Nakasero ku katale we wali taapu y'amazzi supplying Nakivubo ne supplying Nakivubo ne min Nakasero residents taapu emu age osobola ogenda mu katale eri abantu abakolanga mu katale ako emyaka 3 egiyise bajjaga kuwa kakati buli nyumba erimu taapu y'amazzi nzijukira ate nga twasolanga kololo nga mufumbire ekikulamusa line ya bidomola ebyamazzi so si byamafuta n'amafuta njosi nongogerako nga oyina okugula ebidomola ebyokuteeka amafuta mu motoka mu buutu wegana kuggwerako oyongeremu kuba sibi wamu nti gaaliwo twakitwerabira mangu of course abalala bataaliwo myaka jammwe actually kuva ku myaka 45 okudda wansi embeera ento bagitegeera byenjogerako ningali mu story tusoma bisome niye musoma abamu abala musoma nga novo abamu soma novo manyito yina kyoteka mutwe biyita buyisi naye eriyo gye tuvudde mu byenfuna ku ssaawa ya leero nzijukira abantu baali beevuma nti cooperatives zaavaawo ebibiina by'obwegasi abaakirabako tukugamba nti ebibiina by'obwegasi byaliwo omulimi ng'aleeta pamba oba emmwanyi n'ateeka mu sitowa ne bamuwa akapapula tiyasasulwanga ssente bamuwanga kapapula ku ssaawa ya leero abaguzi kinoomu bakuwa kashi jona bakozi wange batunze mwanyi bampereza kasente okay kati nandibadde ninzi nakapapula nti basapulainga emmwanyi ntibaziteekayo olya nampima nasala zasala z'ekyuma kye nikakashi kange nenkafuna n'olwensonga eyo then tutunulire ebya bulijjo ebikozesebwa essential commodities siryetabira omugenzi Obubaka kakyama mayanja yali minister of information nga twakatandika yali kamuli akubye olukuŋŋaana yayogera ebigambo bino government egenda kuleeta omunnyo government egenda kuleeta sabbuuni government egenda kuleeta sukaali kale mukube mu ngalo omunnyo sukaali sabbuuni byali byakubirwa mu ngalo kulaye government egenda bireeta tebyaliwo ebagabire yes kubanga tebyaliwo kati ofuluma bufulumi n'ogenda ku dduuka n'ogula n'oddeeka notuma omwana genda oleete kiro ya sukaali so ebyenfuna biri bimu ku ebyo ebyabanyiiza ne mugamba nti okusinziira embeera nga bweri embeera katugende mu nsiko yali etugubadde okutandikira ddala ebbeeto okwogera teryaliwo bino byemutuvuma neboga nti nzijukira bulungi 83 twalina debate ku ssomero ku mbeera mu Africa twayogeranga ku Zimbabwe nga tosobola kwogera ku Uganda ensiyo you couldn't kati essaawa ya leero Uganda ye topic waliwo omukutu ogumu gwa radio gwe naliko tugenze kwogera ku regional security era babiza ku Uganda ebbeetu eryo lye tutabala so ebyatuwanya security kuba teyaliwo ku UBC wamu awo wabeerangayo emirambo buli kumakya gyobera ration nti UBC tejja kukola kujja nga aliwo omulambo naye oluguudo olwo
buli kumacha kwabiranga omulambo kugenda wali ku Nairo namba 2 so security y'omuntu teyaliwo abuli abogera ku mundu ja kutuja kubera ku mundu namba 3 okutogera ku byofuna malize namba 4 ntero kuya abantu nga bagamba nti okusoma kwa leero bonna bakone ntekulina muvali omanyi tulinga kiso kya mbuzi kirekerera omusi nekikalulira omubaazi government yaleeta okusoma okw'obwereere free universal primary education free universal secondary education era ekiragiro kya president akiddiŋŋanye ng'amawulu teri kusasuza muzadde sente si GPTA simanyi biki naye ba headmasters bazisolooza kati mu kifo ky'abazadde ogamba nti ekiragiro kiriwo ekiti ate bavunaana gavumenti oba mu kifo ky'okutwala abaana mu gavumenti ne batwala mu geberonde bagenda mu private gye tukaayanireeyo kati bw'oba osazeewo ogenda mu private weetegekere byosangayo waaw kinsanyusa nti yasinga mu Uganda I think it was 2016 17 sijukira bulungi yali bwekalungu mu UPE bonna bakone kati oba wa UPE asobola okwetikka Uganda yonna mu performance ekitegeeza obuzibu si system kituufu obuzibu buli ku bazadde n'abasomesa awo tulina okuteeka essira eddagala litwalibwa mu malwaliro siryerabira nali mu palamenti waliwo omwami wa DP ewaffe bukomansimbi ng'ajaguza n'atuyita of course abaali basingayo bungi bakikonde naye chairman wa district yali chairman kiseera bimu Haji Kateregga yatugamba eddagala mu ddwaliro mweriri chairman wa district yatugamba eddagala muki oddwaliro mweriri ekitegeeza gavumenti yatukiza obuvunaanyizibwa obw'okusaplayinga obuzibu obuva abakulembeze ba wansi butta monitoringa ddagala lino eya monitoringa aliina so nsaba awali ekikoleddwa tukijaganye ate tukikuume kuba teri bamalayika ne bamalayika baagwa naye ekintu bwe kiba kikoleddwa gavumenti tulimegamba nti kya gavumenti mwami kizoonye nti eriyo abakozi ba gavumenti abatasobola kufulumya siringi n'emu ku mmotoka gyatambuliramu eya gavumenti gavumenti yesasula buli kimu emmotoka y'omulimu nga ne lita ya oil tasobola mugula kati ogwo omutima teguyinza kusanyukira biriwo oti kati kituufu ogwo omutima gutufuula gwe gutuleeta okujaganya bano abeewaayo gwe nange tusobole okutuula ffe bwe tutwogere afande bwe tuba tutunuulira ebintu bino byonna byoyogedde bangi saawa eno abajja era okuwakanya bangi abajja okugamba nti ebyenfuna obyogedde naye tukyali mu kusoomoozebwa era okw'ebyenfuna nga mugasse n'ebbula ly'emirimu saawa eno bangi abagenda okugamba nti abaana badduse wano nti bali ebweru wa Uganda nti lwakwogera ojja kubiwulira nti bangi badduse nti lwa byabufuzi bali bweru wa Uganda simanyi omuntu oyo bangi era bajja kugamba nti bali mu Buwarabu lwa bbula lya mirimu so byonna obyogedde ne waliwo agenda okugiramu ange eyo akugambe nti gye naayogera ki era ku lunaku olw'okujaguza okwo ojja kulaba abamu nga baleese n'ebipande by'abantu baabwe nti baabula tetumanyi gye bali baabula abo bagamba ki audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mwami Kisubi, abantu abakozesezza ebigambo ebyo okufuna zi visa okugenda ebweru oba okukkirizibwa ng'abanoonyi b'obubudamu. Naye kye batanaakunziramu kijja kitya nti abalala oneebo Kyagulanyi, oneebo Besigye n'abalala bagenda ebweru ne boogera ne basiiga gavumenti eno enziro z'obumanyi zonna ne bakomawo oluusi ne bafuna n'ebimuli ku kisaawe. Okinnyonnyola otya? Gwavumye obukulembeze n'osiiga eggwanga enziro n'oyonoona eggwanga lyo naye n'okomawo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe waazi buli omu akulaba n'ebimuli ne bakuwa. Okinnyonnyola otya na bano abagamba nti embeera mbi nnyo kyetuvudde tudduka. In fact omukulu omu yagamba nti okubeera mu Uganda either oli mu kkomera oba oli mu ntaana naye ate n'akonga amaze kyogera. Ono bwe Kyagulanyi naye waali atambula. Waali atambula. Jena Mugongo yabadde mu mizira. Kati mulowooza bwe mubuulira Basiru eyo mu lunaku tukiyita contradiction weekubye endobo waazi gwe wennyini ogaye eri okubeerayo oyina kubeera mu ntaana oba mu kkomera naye gwe okomyewo era okyatambula n'eddembe lyo which is entitlement. Kijja kitya nti gwe bakuleka baleme tugumaaza? Okugumaaza okimanyi nti obikkirira amazima n'otambuza obulimba. Ekirala ebbula ly'emirimu. Mwami Kisubi tutera okutya okwogera amazima mu ggwanga muno ninze sigatya. Tuzadde ng'obumyu. Tuzadde nnyo nnyo era mu nsi yonna ffe tusinga okuzaala. Saawa eno statistics bwe zoogera ziraga nti birth rate mu Uganda eri 3.2% paya. Fertility y'amaanyi nnyo. Naye enzaala tesobola kutambulira wamu n'enzaala y'emirimu n'entonda y'emirimu. Kubanga oli okuzimba factory tikitwala lunaku lumu, okuzaala lunaku myezi 9 ng'akaana kali awo. Kituufu. N'olwekyo kituufu ebbula y'emirimu eri ate mu nsi yonna. Bw'ogenda ku Google n'oteekawo unemployment rate ojja kwewuunya. Byenfuna amawanga gonna kati gali ku maviivi. Waliwo eggwanga erimu ku muliraano lyewooza ssente okusasula emisaala gy'abakozi. Kiba kituuse. Bwe kituuka awo wama gwe namusa etuuse ku nnyoga. N'olwekyo tuleme kubuzaabuza bannayuganda. Ekiri mu Uganda kye kiri n'awalala. Obuli bw'enguzi kikimu ku bbala gavumenti eno kati lyeyina. Ate nga kituufu obuli bw'enguzi bwo buyitiridde. Abantu okufuna ensako ne batakola mirimu nakyo kiyitiridde naye obuli bwanguzi. Gwe omusomesa osasula omusaala gw'okusomesa naye oli ku booda ovuga. Dokita oli suppose kubeera mu ddwaliro Mulago, Kiruddu, Kawempe, oli mu kliniki yo. Naye ng'omusaala ku mwezi ofuna obuli bwanguzi. Ali ku side income. Side income giteekewo. Okay? Kati bwe nva wano olunaku lwakkola ningenda mu faamu yange nzibye gavumenti. Kituufu. Nfuna bulungi. Oli corrupt. I'm corrupt. Kati ebyo tuleme kutunulya ssente eziriiriddwa zokka. Ne service delivery nze ntuukiriza obuvunaanyizibwa wange eri gy'oli gwe ng'omutuuze. Nkiwulira. Omukulembeze omukuumaddembe omusirikale
bantadde awantu nkuume ekitundu ekyo nenebaka kubanga obukuumi kitegeeza kusula ngaokolaki ng'otemya agalaba omusoga ng'omoga gwogenze n'okolaki kubanga wenyoledde kawisikiko bakawala giko nzibye gavumenti ndidde enguzi so n'olwensonga eyo ekintu kyeneeyisa mu gavumenti tukigaziye tutunulire society yonna bweri omusajja osuddewo abaana bozadde ate abo nfunda nalidde sente osse future y'eggwanga omugunjuzi asooka mu buvunaanyizibwa taata w'abaana asookerwako ye maama kubanga emyaka gino ebiri egisooka omwana ali ku lugoye lwa maama so maama yayina okumulaga ekyo bwalina okutambula awo wonna omuzadde gwe taata ovunaanibwa nga omukyala yakafuna olubuto okutuuka omwana lwakula ovunaanyizibwa ku mwana ono kituufu naye bameka abo basuddewo kati ng'oŋŋamba enguzi its deep rooted abalala abawakanya boogera butakyusa bukulembeze ensonga zino tuzimanyi naye bukulembeze tobukyusa nga saati eyo leero eno ekitogi ekiddugadde kanyambala eya bbulu no n'abakyusizza bayina ebyafaayo sikumalaga kituufu ensi zetwesimisa South Korea, Singapore, Indonesia zatandikira mu kulonda naye katuzenkana ate nga twali twenkana mu gyenkaaga kituufu kiki ekyasoba wano twasigala mu history kati abakulembeze twakakyusa 9 mu East Africa fe tulina rekodi bakulembeze abangi era singa obungi bwakulembeze ye yali enkulaakulana y'eggwanga singa katugaba obuyambi twakakyusa 9 baliraanwa baffe Kenya bambeka 5 Tanzania bandibadde 5 mukwano gwaffe Magufuli ne bamutwala n'afa kati balina 6 lwaki bo bakyusiza batono ng'ate emyaka gy'obwetwaze kumpi gyegimu Tanzania tusinga gumu Kenya tugisinga gumu n'olwensonga eyo ensonga nafu era eyogerwa abo baagala entebe eyo nkukakasiza ddala nti omuntu yalonda Nuubu ebutambala ng'oggyeko kye bamugamba entebe akoma gy'oliyako buwulizi naye ye ng'omuntu oyinza okuba nga tategera kyetegeeza nsaba of course ebyobubiina ebyobufuzi mu Africa biringa bakazi bajja ne baba yafumya emmere ng'ewuuma etya gamba kikazi ky'emmere tekimanyi kufumba ku kibuuzo ekyo nze okunyonyola kwange era ebintu nga bwe mbitegeera kweko sisiga kazigo kubanga tekinnyamba afande ensonga y'eddembe ly'obuntu kubanga nkimanyi nti bino byebimu ku ebyo ebyogerwako buli lwe tutuuka ku lunaku luno bangi obawulira bagamba nti tewaaliwo ddembe lya buntu era nga bwe wabadde oyogera naye era bangi abagamba nti nakati teririiwo saagadde kayisa bbali kuba nkimanyi nti ku lunaku luno tujja kulaba abamu nga ebipande babirina nga bo balaga butali bumativu naddala ku kigambo ky'okulinnyirira eddembe ly'obuntu kino kyo kyogerako in fact waliwo abamu betutuukira n'agamba n'okugamba nti n'Amini yali mulungi nti n'omulembe gwa Amini gwali mulungi abamu n'obawulira nga bagamba nti kati enjawulo tewakyali abamu nga boogera bwe bati n'ogamba kiki oyinza okwogera ku nsonga eno ey'eddembe ly'obuntu kubanga nkimanyi bulungi nti ekimu ku byabatwala mu nsiko era kwali kulinnyirira ddembe lya buntu kati oba Amini yali mulungi babuuze muzzukulu wa Pama oba mutani wa Pama eyali akulira
Norman Cinema gye muyita KPC olwaliiro akubuli oba ddala n'agamba Amini yali mulungi lwakitayo battamutte oba famire ya Walugembe e Masaka obabuuza oba Amini yali mulungi so gwayogera Amini yali mulungi kikyomumanyiiko era abaffe obuuza abafe abakulira mu kiseera ekyo oba twali tumanyi sukaali bwafaanana sabbuuni twakozesanga bikola bya mpapali okwoza uniform kati gyotambula n'obugula mu dduuka n'oddayo eka namba 3 eryo eddembe lyemwogerako ani yasobolanga okudda ku rediyo n'ayogera ku byobufuzi ekirungi Henry Kyemba akyali mulamu yali minisita mu gavumenti eyo bamwebuuzeeko lwaki yadduka ng'ate minisita mulamba oba famire ya Wanume Kibedi yali mukodomi wa Amini ye abaffe yali bawasaala gwe bajja Masaka bamubuuze gwe bajjako omukyala I mean tuleme kumala googera Amini yali mulungi kubanga tomanyi kiseera kya Amini oba nze yakubibwa ku road block nga ni wa myaka 14 bakubira kyolo identity card yagisulise kwati yagenda mu ssomero takutegeera tantegeera October 78 ntero gamba abantu tikasijjagiro eri wana ewaffe Masaka niyo kusooka okugiyingiramu kyenda mugumu nga ndi musirikale olwa trauma eri nga sisobola kwesaaza nti ndabine kasijjagiro gyeri okulingizaayo n'olwekyo bw'alina obutali bumativu ku gavumenti eno beetulyo era oli mutu obutabona bumativu naye bw'otandika okugeraganya ne by'otaalabako awo oba otulimbye geraganya n'ekyomanyi ekisembayo ku nsonga eyo ey'eddembe ly'obuntu n'okwekalakasa tuteekewo enjawulo wakati w'okuvuganyiza entebezo by'obufuzi n'ebiriwo bw'oyogera engozi tik wadde naluli yaliwo bw'oyogera ku bw'otunenya nti tetukoze emirimu gyaffe ng'abakumaddembe kubanga emmundu zikyali mu bantu olina point naye emmundu zino era kankyogereko zaavaawa zajja ddi kiringa lubeerera bw'oba oyina enkovu ku mubiri bw'ofuna akalala akagendawo enkovu eyo eggulwa nefuuka ekiwundu oba ebbwa Uganda eyise mu ntalo eyise mu butabanguko okuva 66 71 79 naye ate awo waliwo obuyeekera wakati awo teekako 81 82 abayeekera abamu ne badduka mu nsiko emmundu baazikasuka teekako emmundu ezibadde ziva Somalia neziyita mu southern Kenya southern Somalia southern Ethiopia northern Kenya neziyingira Karamoja teekako entalo z'omunda wano zetubadde nazo gino emyaka gyonna emmundu zibadde zisuulibwa mu byalo eyo kati yensibuko y'emmundu esooka obutabanguko obudde mu ggwanga lino era ensi eyitibwa Tanzania etabaddeyo obutabanguko kizibu okusanga emmundu mu bantu kati wanteekako n'abazigula abaffe bazikwasizza buvunaanyizibwa ekyo nekyo kiri awo n'olwekyo nze nkitegeera lwaki tutabanyizibwa emmundu zino naye emmundu zino okuggwayo kyetaaga abantu aba babiri okukolagana ani omutuuze wa bulijjo n'omukuumaddembe
kubanga opolisi tali wonna YPD otasobola kubeera wonna naye gwe gyobeere wammwe ebiri ku kyalo bimanyi so ensonga eyo tugitunulirire wamu ng'abatuuze tukinogera eddagala byabo n'osonga ennwe olunwe nebeera nti z'essatu zikutunuddemu zikulumiza nti nawe obuvunaanyizibwa kituufu so ekyemmundu twimukire wamu gwayina amawulire gatuwe mu mpolampola tuyina n'omuze ogw'okugira kubanga oli mwana wa gundi yatusirikira ekibi oba ekikyamu olaba mutuwa n'abalalu bayingira amagye kuba musirise mwana wa gundi omulalu waliwo omulala yamuyisaawo mu bukyamu atyo n'agiraba byakola kumba omwana alwadde omutima daba ekimutta si lutalo sina training yali atudde ku muzindaalo amasanyalaze ne gagenda bwe gadda music yali full blast mutima ne gukba so singa yayita mu butongole twanditegedde obuzibu bwe ne tugamba nti girolindako kituufu ebintu bya kibenyi nga bwe batwabiyitanga mu kiseera kiri nga tuli bato ebintu by'okuyita mabbali biyina obuzibu bwabyo so nakikoze ogolowooza obadde smart naye tumanyi kabenje kookoze n'olwekyo tukwataganyize wamu ku kigambo ky'emmundu ku kigambo ky'obumenyi bw'amateeka biki bye twali badde tusuubira okulaba naddala ku lunaku luno then omuntu era yandyagadde okumanya nti abaaliwo mu biseera ebyo ne baba nga bagenda mu lutalo mulina bwe mubayamba then abakyaliwo mubakwata mutya abantu abo kubanga abamu betuwulira kati bawulira historical ebintu ebifaanana bwe bityo mwami Kisubi okoze bulungi okumbuza ekibuuzo ekyo nagambye alya nti beewaayo kubanga bakkiririza mu ekyo ekyali kibaluma so bwe bagenda mu nsiko tebaasuubira mpeera baasuubira mbeera ennungi weebali tebaliiwo kati kinewuunyisa gwe omwana w'omulwanyi okujja okusaba empeera taata yalwana yawaayo ente yakola atya waliwo abaawaayo ente nga balina endagaano nti bajja kusasulwa weebali era abo baasasulwa naye nze neesaliddewo kati kiri eri bennawa okusalawo okunsiima bwe batansiima si musango nja kwemulugunya yesiri nandibadde naye kiwali osuubira waliwo kategore eyo era nze abo mbayita opportunists kubanga kitange yalwana n'olw'ensonga eyo nina entitlement no waliwo abali baagala okunclaiminga ndi mwana waabwe baagala kunwanirira nga nafuna obuzibu mu 2016 nabagamba gwe nabuulira nti ngenda mu magye yabasooka wano ate yaliwo tewaali gwe nabuli yali kitange yeko muto yafa nengamba n'olwensonga eyo oba saakutegeeza leka kumpita wuwo ndi wa ggwanga mu ngeri y'emu oli eyayingira mu nsiko yeewaayo ku lw'obulungi lwa Uganda ne bannayuganda ye tasuubira mpeera ndala eri personal eyo kategore kugeya yanjawulo noono gwe baasuubiza nti tuwole oba twazike ojja kusasulwa so waliwo endagaano kubamu eyo namba emu namba bbiri era ekibayisa abazira kyekiri kyensoose balwanirira bulungi bwa Uganda baali tebasuubira mpeera ya individual oba ya muntu sekinoomu kati abagamba nti tetufunye mu kwewaayo kw'abakadde baffe balwanirira kyabo boogamba
of course omuntu ajagamba nti I'm being an course ndaga obutasaasira siraga butasaasira kyenjogera ge mazima wadde gakaawo ge mazima kakiringa omwana wange okuvaayo naga nti kitange nti abadde mu noosi mbadde simufuna n'olwekyo gavumenti esaanidde ensasule endiriyire naye ani awandikira kitaawe okuyingira amagye kubanza tebampandiikira neetwala kati omwana wange talina claim ya compensation. Claim gyayina y'amateeka gano nga nze omuwuliriza wa gavumenti nina haki yange akasiimo ne pension ebyo ajja bifuna naye nga nkyaliwo nabyo tabifuna nze mbifuna okiraba. So tuleme kwagala bya bwereere ebikolereddwa abalala. Omuze nere nakino kankyogere omuze oguzuuse mu ggwanga muno twagala okukolererwa. In fact waliwo juzi pastor yaŋŋamba mukyala nti abakazi bali mu buzibu buyitirivu konze butya nti agasajja gatuula butuuzi ne baliisanga abaana abato. So tufumbirwa kati tetukyawasa mwebali dali abasajja abafumbirwa kati nga nawe odda mu bantu ng'oyogera mwebali afande akanasembayo ku nsonga eyo siyinza kubuuza ku kigambo kya kalulu kubanga era nkimanyi nti ekimu ku kye batugamba yali emanduso kwali kubba kalulu. Wetwogerera kati waliwo abakulembeze b'ebibiina nga Honorable Robert Kyagulanyi agamba nti yawangula akalulu nabbibwa. Retired Kanokiza Besigye naye waali nakati agamba nti yali awangudde ku kalulu kano naye ne balangirira mulala. Simanyi gwe bw'owulira ne bw'obiraba ng'abakulu bano mwebali mu ggwanga. Robert Kyagulanyi nina ne we namulaba ng'agamba nti mba addressinga nga president w'ensi eno so si nga just Honorable Kyagulanyi. Bino bye byabalwanya abamu bagamba akalulu kaabwe mubbaka bbe okusobola okulaba nga omukulembeze abeerako. Mwami Kisubi njuulira nange nini neewuunya kansogera ka 2016 constituencies zaali 290 mwezi musatu. Oluuyi oluvuganya ekibiina ekiri mu gavumenti lwaleeta abakiise okwesimba ku constituency ezo 93 ne zisigala ng'ekibiina ekiri mu buyinza kyevuganya kyokka. Ne bwe budduka kusinga ono musajja wa Jamaica yani Usain Bolt. Toyinza kujja kudduka kilomita 93 okwate ono abadde akuyese kilomita ezo era omuyiteko. Ne supersonic jet nakikola kati awo bwewussa era bukugumaaza n'okufuna ensonga gyowa wali abakutaddemu ssente kubanga abavugirirwa bweru. So constituencies 9 mmeka 293 n'oleeta abavuganya 200,000 kati nuga abakubbye kati wabiddwawa kituufu jangu kana akakaggwa 221 ate ko nseka n'okugwa wansi n'engwa constituency bazongedde 5 kati jemwe ya maji 10 5 17 zia 5 so 5 gwe nup noleta abavuganya 58
let's be fair nino ngamba bakubye oba base cheyo nchyo prime twaina base 2 siji base 10 eno base kijobaliramu in fact nsaba na Uganda tu zukuke tutandika kubuuza ebibuuzo buli mwogeza ayogera nabuuza owekitiibwa Wafula Ogutu nga musinganye ku radio kuzo ge bakubba nti bakubbawa kubanga okulonda kuna it's a process. It's a what? It's a process. Primaries mitendera. Primaries mu kibiina, then presidential, parliamentary ebyo na. Kati watusobodde kukiikirirwa mu kimu ekyokusatu ekyeggwanga mu constituency level. Gwabandi kulonze nga president banavaawo. N'ensonga eyo akalulu ke twayogerako ddala kabbibwa emitendera gigino mwe bayita okubba mu kinaana namba emu ebibiina ebyabivuganya UPC byonna byaga nti tubeere n'akabokisi aka ko UPC nti twagala buna era ekyo kyekyakolebwa awo bwenkanya bwe buli ebisatu bigambye twagala buna manya kamu ono nti njagala buna kyekiteereddwa mu nkola rigging eyasooka gye mbadde nerabidde returning officer babakyusa buli ayita bagirya UPC omulimu nga DC gwamufa. So oba refuli omukyusiza n'oleeta owa tiimu egenda okusamba akalulu ka bwenkanya wano olwo ne betumanyi nti ono returning officer wa kibiina gundi nina asigala mu mulimu ogwo kubanga akakiiko k'ebyokulonda kabeetu okuwa omulimu oba oguwa omwana oli tetulina buyinza buyingirira naye ku mulembe guli eyakulembera eyafuga eggwanga Paulo Muwanga yabagoba ngebula emyezi egi tulonde tuuka ku kabokisi kennyini olw'okuba buli buna ekipapula ekyali kiraga ekibiina bakitengesangako gulu oba gamba kadi nga eri bw'oyingira mu kasenge mwolondera oliyo ng'ositula akabokisi n'opima akasinga obuzito ng'okyusa akabono k'ekibiina kyammwe n'okateeka ku kabokisi yes tebaakomaawo obulala obubokisi baabutwala bw'ofuna abantu abali mu kikuubo mu kinaana bajja kutegeeza oyita ojja okuyajja ne konvoyi ye ne basitula obubokisi ne babutwala. Tolina bwogeraageranya. Namba 2 nakugambye tewali beetu lyakwogera era mwami Wafula Ogutu n'Onyanga Obbo baali bakuba olupapula bw'ekire topic nga bannanyiriwo ye mugenzi Kirunda Kivejjinja kijebiri bidandisali n'ekitumusuka ababiri kwabo bakyali balamu obabuuze witrotonada bidandi n'ekitumusuka balamu obabuuze wikire topic yaggalwawo etya bannange fe abamu tulwala tuli ebintu nga bino kubanga eyakirabako agati eyakirabako yakinyumya atakira balowooza ogeresa bugeresa rigging eyokuna amagye twewandiisa kati nemanya nti nze nja kulondera mbuya ku luli we bali balaba nti waliwo obunafu ku candidate owa UPC baleetanga amagye ne galonderaawo okugeza constituency polling center yange yali ku Kiseminti ekololo mu kwewandiisa tewali magye gajja kwewandiisaawo naye tuba tuli awo nga looli ziyiye ne bajja mu layini era twadda bbali ne basooka balonda kati kankubuli okubbirawo ekikujja kwempulira abamu kuba mbeera nga chief of commission ali involved returning officers bano be balina obuyinza ku bululu naye ate
gwe candidate oyina agent atudde wali nga balonda n'abeerawo nga babala. Kati oba abazze okulonda bazze 2 naye obululu bagenza okugatta buli 2 buvunaanyizibwa bwange okugaana results zino mu bugunjufu. Niye ensobi wano zetukola ola omuntu awanguddwa n'okola effujjo kituufu dino yonoonye omusango gwo. So njagala tufune enjawulo tutambulire ku bintu bino nga tubitegeera. Namba 2 bajja kugamba campaign zi abantu tebakkirizibwa biki nti level ground teri leveled. Kati enjawulo yino ogenze kunoonya kalulu naye gwe notandika kugamba abantu muyina ebbeetu okusigukula gavumenti eno. Tubagenda nti mumpa akalulu tujjeko gavumenti. Mulina ebbeetu okola kyonna kyemukola okusigula gavumenti. Gavumenti ebansiru okuleka n'ogenda mu maaso ne message eyo yabulabe. Of course you are inciting people. Okyamusa abantu okukola ekyo kyamu naye gwaziga ndi mumpa akalulu oli musemateeka. So nsaba tufune enjawulo. Nze neewuunya nti oyagala nnyo otabangula amazzi mwogenda okuwuga. Lwaga nti agunnedda lekera okutabangula nti banganya ebbeetu lyange bwe kiri. Now waliwo ebikolebwa abantu sekinomu gundi kubanga RDC gundi kubanga minisita alemesezza se omuntu ogenda ku radio naye yakugambye mpa message gy'ogenda okwogerako ndya netaaga omuwa afande ensonga yino netaaga omuwa byengenda okwogera nsooka kuwandiika script. Si script message gy'ogenda okugenda kuki ngenda noonya kalulu tuva mu campaign avuganya gavumenti aze kunoonya kalulu. Nojja ku UBC noyogera byenjogedde nze yakuwulidde nkyakakasa nti onoonya kalulu. Kati bw'ojja ku radio 1 lwaki nakukkiriza nga nawulidde byogedde ku UBC. Naye kola ng'omuntu ndowooza nti twayanguyira demokrasiya ng'eggwanga. Ebbeetu abamu teritegeera gyeriva nga balikoma. Bukusi bangi tebajja kunzikiririzaamu, bangi bajja kunvuma n'okunvuma. Naye twekube mu mutima tulabe entambuza gye tutambuzaamu emirimu gino. Ku sayiri ya gavumenti waliwo abeetuminkiriza ne bakola bye bakola. Awo nawo tuvunaanawo. Naye okukifuula nti yenkola eremeseza demokrasiya sikiriziganya nayo. Then ku mulundi guno twagenze wala ne kooti bwesalawo tugaana okukkiriza naye ng'ate wasuubiza bwe sibeere mu mativu njagenda mu kooti. Kati kooti ogenzeeyo esazeewo bitakusanyusizza naye ogivumye olulala oligenda wa waba tewali. Abamu nno ku nsonga eyo bagamba nti n'akalulu kaffe kali militarized, so simanyi afande kyoyogera ku nsonga eyo kuba bangi bakyogera nakyo ekyo. Oluusi kye batera okusinziirako nti mu biseera by'akalulu tutera okutuma amagye gayambe ku poliisi. Oluusi nga n'ebikozesa by'amaanyi ensonga ziri ezi. Emu ya munda ey'okubiri eva bweru. Ey'omunda waliwo bano abagamba ffenna tufiirwe n'atabangula ffenna tukole ki tufiirwe. So ng'ate ne bw'otasalawo okutuma poliisi yonna eya Uganda ne IGP nga mwotwalidde tebasobola kumalayo constituencies. Namba 2 nti emirimu gya poliisi egya bulijjo nagyo gya kusanyalala ng'ate oyagala nagyo gisigale nga gikola ki
gitambula kati ssemateeka alagira akkiriza gavumenti okutuma ebitongole byonna ebikuuma ddembe biyambe ku poliisi okukuuma obutebenkevu yensonga y'omunda. Ensonga ey'okubiri ya butujju eyo gyokizuule nti amawanga kumpi gonna bwe gagalonda gaggalawo ensalo okiba lwaki kwewala batujju bayinza kuyingira n'obulumbaganyi bw'eggwanga eddala kubanga essaawa buli omu ali ku kalulu katunuulidde attention yonna eriwali kiringa bw'oba ojjudde enkoko buli muntu mu maka omwo attention eri bufumbiro bw'onojjula abasajja amu baŋŋamba nti abasajja abamu n'okugaba enva bwe bazigaba omululu guba gususse lwamaddu gaki ga nkoko baga nnyama. Kati essaawa eyo bw'okola obulumbaganyi ku famire eyo buli kintu ojja kitwala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.